Njagala okwebaza okubeera ku lutimbe gaggadde. Weebale nnyo weebalire ddala. Sinza kwa kubeera nga nkwebaza munnange gwe angoberera era atambula naffe ku waka waffe. Kyokola kya ttendo nnyo, ky'amaanyi nnyo munnange gwe muzira asinga. Nze AK Master emabega w'omuzindaalo okulabika nga nkutuusako ensonga zonna, obunkenke obubaluseewo wakati w'eggwanga lya Uganda n'eryo ery'oku muliraano ery'e Rwanda. Bino nno tebinnagwa, olutalo lutandika butandisi, era essaawa yonna emmundu yanditokota. Twalabako gye buyise oba gye buvuddeko emabegakaawo ng'eggwanga lya Rwanda liggalawo ensalo nga tewali munnayuganda n'omu kakabeere kawuka kakabeere kanyonyi kasala kuva mu Uganda kugenda mu ggwanga ly'e Rwanda. Kyatwala ebbanga ensalo zino okubeera nga ziggulwawo, era kigambibwa nti ensonga ezaali zireetedde eggwanga ly'e Rwanda okubeera nga lisiba ensalo zaali za byakwerinda. N'obwombeefu nja kukusaba sooka okwate ekigalo kiteeke ku vidiyo eno sooka ogiwe like, ate omupya subscribinga okone n'ekkade tusobole okubeera nga tutambula nga ffenna. Nakugamba amawulire tubeera na mangi okwetolola olukalu lw'ensi eno, naye tulondamu ago ag'ensusso gw'oteekeddwa okubeera nga naawe ofuna oba ng'ogagabanako naffe. Yali Gen. Muhoozi eyasisinkana Gen. Kagame Pulezidenti w'e Rwanda, ne babeera nga bateesa ku nsonga ezo mpaka obutakkaanya lwe bwavaawo, ate nga kinajjukirwa nti emabegako nga tebannaba kuggalawo nsalo, Rwanda yaleetako ku magye gaayo n'egasembeza ku booda ng'eyagala kubeera nga ekubagana ne Uganda. Kale tekyakatandika, naye ebigenda okuva mu mbeera eyo okubeera nga beegezaamu, twandiraba olutalo olwaddala okusinziira ku bino bye ngenda okubeera nga nkubuulira munnange, obeere ng'obitegeera, obeere nga naawe obimanye. Obutakkaanya buno bubaluseewo oluvannyuma lwa amawanga ga Africa okubeera nga gayolekedde mu kibuga Washington eky'eggwanga lya America mu lukiiko oba olukuŋŋaano olubaddewo olwa US Africa Leaders Summit. Kale bano baafunawo akadde akatali ka ku miitinga oba mu miitingi ey'awamu, ne babeera nga basobola okwogerako ne bannamawulire buli pulezidenti, abamu ne bafunako n'omukisa okwogerako n'abakulu abalala mu gavumenti y'eggwanga lya America. Pulezidenti Museveni yafuna omukisa n'ayogerako n'omukungu mu byobufuzi by'eggwanga lya America, omukyalo oyo amanyiddwa nga Victoria Noland, era ensonga ezaayogerwako y'emu ku nsonga y'eggwanga lya Congo. Ono yafalaasira n'okukuutira Gen. Museveni okubeera ng'asitukiramu ng'eyatega ogw'ekyayi agende mu ggwanga lya Congo ng'akutte amagye ga UPDF bakube kye bayita abayeekera ba M23. Jjukira abayeekera bano ba M23 Gen. Muhoozi abawagira okusinziira ku Twitter zajja ng'ateekayo, ne Paul Kagame oba Major Gen. Paul Kagame oba Gen. Paul Kagame ow'e Rwanda kigambibwa mbu y'omu kubawagira abayeekera bano. Era n'eggwanga erya Bufalansa lino lyavuddeyo ne likakasa ensonga eno, oba okitegeera nga liyita mwogezi waalyo omukyala amanyiddwa nga Anne Claire ow'ensonga z'ebweru. Yagambye nti kikakasiddwa okusinziira ku lipooti ze balina ng'eggwanga lya Rwanda liwagira abayeekera ba M23 mu ggwanga lya Congo okulwanyisa gavumenti y'e Congo, okumalawo eddembe, okumalawo obutebenkevu mu ggwanga ly'e Congo. Gen. Museveni agamba Uganda tewagira bayeekera abo, era ensisinkano eno ey'omukyala amanyiddwa nga Noland ow'eggwanga lya Bungereza, Victoria Noland, ono omukungu mu gavumenti y'eggwanga lya America, mu America, yafalaasidde mwami Museveni n'amugamba ayagala okutemya n'okuzibula akwate amagye nga bwe yamalawo abayeekera ba Al-Shabaab mu ggwanga erya Somalia, bw'atyo ayolekere mu ggwanga erya Congo balumba abayeekera ba M23 basobole okubeera nga bafaafagana nabo. Gye buvuddeko Gen. Muhoozi yavaayo n'alabula n'agamba nti amawanga ga East Africa tegeetantala okubeera nga gagaleeta amagye ag'amawanga amagatte amawanga ga East Africa nti bakuba abayeekera ba M23. Era ono yawa amagezi n'agamba nti bwe baba baagala okumala obutakkaanya balina kuyita mu kuteesa, kubanga abayeekera bali balina kye balwanirira bo nga bo. So kati essaawa zino olutalo olugenda okuva Gen. Kagame
bw'abanga yawagira abayeekera bazoganye eggwanga lya Congo, ate mwami Museveni bw'abanga yafunye ekiragiro agenda akube abayeekera, kitegeeza nti omukwano Uganda gwe badde efunye ne Rwanda era nga ne booda zigguddwawo zijja kuggalwawo, kubanga bo nga bo baba bakimanya abakulu n'abakulu wadde oluusi wabawo ebitayogerwa ffe bye tutamanya. Mwami Museveni amanye ekituufu kiva ku bayeekera abo ne Kagame amanye ekituufu kiva ku bayeekera abo. Kitegeeza bw'ebanga Rwanda ebawagira nga Uganda tebawagira era Uganda neesalawo okubeera nga yeegatta, jjukira nti eggwanga nga Kenya lyatwalayo dda amagye gaalyo okubeera nga gafaafagana n'abayeekera bano, naye tebannaba kubeera nga basumulula mmundu, bakyalinzeeko. Kitegeeza nti ne Uganda bw'enaakwata amagye egenda kuba yeegatta ku magye gali ag'e Kenya basobole okubeera nga balumba abayeekera bano aba M23. Omwogezi wa UPDF omukulu amanyiddwa nga Brigadier General Felix Kulaije yagambye nti Uganda tegenda kutwalayo magye malala, wabula amagye agali mu ggwanga lya Congo agaatwalibwa okubeera nga galwanagana n'aba ADF ge gagenda okubeera nga gakwatibwa gabeere nga goolekera okubeera nga bafaafagana n'abayeekera ba M23. Kino kijja kujja nga General Museveni amaze kusalawo nti yes kanwanyise abayeekera bano. Kitegeeza nti amagye gano aga UPDF gajja kwegatta ku magye ga Kenya basobole okubeera nga bafaafagana n'amagye gano ag'abayeekera agagambibwa okubeera nga gawagirwa gavumenti y'e Rwanda. Era kigambibwa okusinziira ku pulezidenti w'e Congo Felix Tshisekedi, ono agamba nti amagye g'e Rwanda o gavumenti y'e Rwanda yeewagira abayeekera bano, kubanga kigambibwa nti bano babawa n'ebyambalo ebipya n'obalaba nga banyiridde. Oba okitegeera ekintu ekirala ekiriwo, UN jjukira nti eggwanga lya Congo libadde lirina natti nga terikkirizibwa ggula byakulwanyisa byonna, wabula ekitongole ky'amawanga amagatte kyagyewo natti eno ku ggwanga lya Congo, era ng'okusaba kuno kwavudde ku ggwanga lya Bufalansa. France yasabye UN ekiteeso kino gye kyavudde ejjewo ennatti ezibaddewo ku ggwanga lya Congo basobole okubeera nga bagula ebyokulwanyisa beerwaneko. Ennatti bwetyo ezaggiddwawo, kitegeeza nti Congo egenda kubeera nga ekwatagana ne UPDF, that is General Museveni bw'anaaba nga asazeewo n'amagye g'eggwanga lya Kenya basobole okubeera nga bafaafagana n'abayeekera ba M23 abawagirwa eggwanga lya Rwanda. Kino si mawulire malungi okuva eri General Kagame, kubanga yagamba nti okulwanagana mu Congo tekugenda kumalawo butakkaanya, wabula balina kuyita mu nteeseganya. Lwaki General Kagame ayagala enteeseganya? Nti bwe bateeseganya basobola nti ekitundu kino kiwa aba M23 abayeekera. Oba kitegeera, kubanga omuntu ng'awagira omuyeekera alwane, kitegeeza aba amwagaliza. Kati bw'anaabeerawo okuteeseganya bali bajja kusaba ekitundu of which ate nga gavumenti tereredde kubeera nga esalendalinga ekitundu kyonna ku sayidi eri ey'abayeekera. Kati kino kigenze mu maaso n'oluvannyuma lw'omukulu ono amanyiddwa nga Katumbi. Katumbi ono ye mugagga owa TP Mazembe, waliwo kiraabu eri mu ggwanga lya Congo ey'amaanyi emanyiddwa nga TP Mazembe. Kati naggagga waayo amanyiddwa nga Katumbi ono avuddeyo n'alangirira n'agamba nti agenda kwesimbawo ku bukulembeze bw'eggwanga lya Congo avuganye Felix Tshisekedi, pulezidenti w'e Congo. Naye nga kigambibwa okusinziira ku pulezidenti oba gavumenti y'e Congo, kigambibwa nti ono aleetebwa awagibwa oba gavumenti y'e Rwanda yeemuwagaawaga ajje yeesimbewo asobole okubeera nga awangula obukulembeze, kubanga gavumenti y'e Rwanda teyagala pulezidenti wa Congo aliko, naye ate gavumenti ya Uganda yo ekkiriza mu pulezidenti wa Congo aliko, era Felix Tshisekedi ono mukwano nnyo waggwa General Kaguta Museveni. So kati embeera eri awo nti obunkenke buzze nti amagye ga Rwanda agawagira M23 gagenda kubeera nga gafaafaganya obwenyi n'amagye ga Uganda agagenda okubeera nga gakuba M23. So kati luno olutalo tululinze, kubanga kigambibwa nti General Museveni bwe yadde mu Amerika bamufalaasidde ne bamugamba nti munnanga okufa n'obutanyagwa olina okulwanyisa abayeekera abo baveeyo e Congo, olina okubakuba ekijja kijje abayeekera abo olina okubeera nga obasaanyaawo. Kale kati President Museveni ali mu katu, kubanga twakabeera okuddamu nga tukwatagana n'eggwanga lya Rwanda okubeera nga tuteeseganya n'okubeera nga ebyobusuubuzi biddamu okutojjera ne booda ne ziggulwawo. Kigambibwa nti booda ezo zaali ziggaddwa nga byekuusa ku byokwerinda ebyali bikanga gavumenti y'e Rwanda okwagala okugijjako, so ne baggalawo ensala ezo. Kale no ge amawulire mu bufunze obunkenke bwe bwe obuliwo wakati w'eggwanga lya Uganda ne Rwanda essaawa yonna
bw'owulira nti waliwo olutalo lubaluseewo, bw'owulira nti booda zizeemu okuggalwa, teweebuuza. Nze AK Master ku lutimbe gaggadde lwa AK TV okubeera nga nkwanjuliza ensonga ezo. Ndowooza wano sijja kusukkawo kubanga waliwo bennyina okulekayo bye sirina kubeera nga nsimira ddala nnyo. Tulina kutambulira awo. Akuuma atakuumira mpeera, tujja kukwatagana mu waka addako. Bye bye.